ekyombo kiri ekyali kikirira wansi okusinkana eryato lya Titanic ate kyagenda maaso ne kifuna akabenje kakananga abantu 5 bafiiriddemu. Mawulire mangi agagenda googerwa erimu kugulira erifuluma kati ye mukyala Bawanagaga Dawudu yafiiramu ate era ne mutabani we n'afiiramu. Kakati n'agaga omukyala agamba nti yaliko ku kyombo ekyabatwala. Ejjukira wabaawo eryato esooka okubatwala mu bbanga waggulu eno era ne libatuusa wali bwe balina okuba nga bakkiririra wansi era ye yasigala ku lyato eryo waggulu ng'alinda amanyi ki ekigenda maaso. Yagambye ku ntandikwa teyamanya toba oli awo ebintu binaabeera bwe biti naye batandika okunoonya ne bagenda nga baggwamu amaanyi paka bwe baafuna amawulire nti abantu kirabika bamaze okuba nti bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyamulumye nnyo kubanga bbaawe yali ayagala bagende bonna naye waliwo ensonga ya covid awo bbaawe n'atasobola kuba nga akkirira naye n'asalawo awe mutabani we chance mutabani we abaagenda ono omulenzi w'emyaka 19 Sulaiman Daud era n'agenda nabo. Mu kugenda nabo Daud yalina ka puzzle waliwo buno bupazo bwe bagenda bagattirira ne kakola oba colours ezimu ezifaanagana era yayagala kuba nga awangula Guinness Book of Records ng'asobola okukakola mu ddakiika 20 ng'akamaze okuba nti mu dakiika ezisinga okubeera entono ennyo naye mwana mulenzi era yagamba nti ngenda genda nako wansi ku lyato lya Titanic nkakolereyo era ngenda okuvaayo nga ne rekodi ngimenye era bagenda ne kamera ezigenda mu recordinga bali basuubira nti banagenda okuvaayo nga Daud amaze okuba nga awangula rekodi eyo ekyamazima tebasobodde kudda era obulamu bwe butyo bwe bwagenze. Kitalo nnyo twongera okusaasira Famire naye waliwo abantu abagamba nti naye nedda bino ebintu abantu babikuliriza nnyo. Abantu bano babadde 5 wadde bannaggaga okuva mu mawanga ag'enjawulo naye abantu bafa abayitirivu ennyo. Tufiiriddwa abantu juzi wano e Uganda bakatta abantu 40 n'omusobyo naye tewali mawulire gavaayo nnyo kwogera kwabo wabula bakuliriza nnyo bannaggaga ensi neevaayo neetandika okwogera ebintu ebiyitirivu ennyo wabula amawanga mangi agafiirwa abantu abasukka abo buli lunaku. Waliwo abantu abadduka emisinde nga bava mu mawanga gaabwe bagenda mu Europe bagenda mu mawanga gye basuubira okusanga greener pastures ne bafiira mu lyato. Amawulire googera boogezi 3 baafudde ne tebagenda mu maaso na kutunulira nsonga eno n'amaanyi nga gavumenti kati bwe zifaayo ennyo ku bano 5 bannagagga abafiiridde mu njega eya kyombo ekyo. Bagamba nti oba oliawo waliwo engeri y'okusosola mu bantu ng'omusayi gw'abantu abala gwa njawulo oba oliawo okugwa abantu abalala. Wano Saimayo tugambye nti abantu tebenkanankana tulina okikkiriza naye ekyamazima kiri nti abantu baba bafudde nga nabo bafudde mu bungi oba oliawo tatagawo attention y'amaanyi n'okulaba engeri gye tutasaamu abantu nti wano baadde bafaayo nnyo ne banoonya naye ate eryato eriko abantu 1000 abava mu Libya abagenda Spain abava e Morocco abagenda Spain ate bongezi kusiba gate eri bagamba nti babagwa bagwe tetugenda kubakkiriza kuyingira waffe naye wano babadde banoonya abantu 5 1 2 3 4 5 ababadde wansi ensi zonna ne zivaayo tekinologiya yenna n'avaayo ne ku bantu 1000 ababeera ku lyato ng'abo bo balaba bwe bafuna enjega nga basse tewali bajja mu kunoonya tewali bafaayo tewali bakola batya wabula ne borders eri gye bagenda ate bongera kuzisiba busibi. Abantu bagamba nti oba oliawo waliwo obutenkanya buyitirivu nnyo ku nsonga y'omuntu. Abantu abamu bantu nnyo ndowooza okusinga abantu abalala. Nga maliriza wano waffe mu ggwanga lyattu Uganda baminisita n'abakungu baali 17